jako akawuwo kigudde wani sina buyambi bulungi ate nga abalwala Lwanga Richard ne mukyala we Nakibule Prose nga bano batuuze b'e Matuga lwa Dabi mu ggombolola y'e Gombe mu disitulikiti y'e Wakiso basobeddwayo kane mu kibira oluvannyuma lw'abasawo Mulago Kabatema ng'omwana waabwe bw'alina ekituli ku mutima. Nga maama era mbadde okusaba omwana wange atereerere ave ku ddagala abe mulamu. Walusimbi Sevia w'emyaka 4 gyokka yazaalibwa ng'abaana abalala era nga yawa bakadde b'essanyu ng'azaaliddwa wabula wayitawo omwaka gumu gwokka n'afuna obulwadde kye balowooza nti gwali musujja era batandikirawo okumutwala mu malwaliro ag'enjawulo mu kitundu kyabwe okumujjanjabisa. Omwana oyo twakizuula nga wa mwaka yalwala ng'abaana balala bwe balwala ntugenda mu ddwaliro e Kawempe ne batusindika e Mulago nti omwana mugende mukebera alina obuzibu ku mutima. Batuukayo ne batugamba nti omwana mulwadde. Ono yeeyongera okulwalira ddala bwe batyo abasawo ne balagira okumwongerayo mu ddwaliro ku lw'e Mulago nga wano nayo bakabatemedde ng'omwana waabwe bw'alina ekituli ku mutima era nga yeetaaga kulongoosebwa bunnambiro. Ng'alina obuzibu yazaalibwa n'ekituli ku mutima kati ne tugenda mu malwaliro ag'enjawulo bamujjanjabe naye twagenda e Mulago ne batunyonya ne batugamba alina ekituli ku mutima kyetaaga operation omulongoosa ne batukolera bbiiru ne bagamba yeetaaga kulongoosebwa asobole okufuna obulamu obulungi asobole okubeerawo. Taata w'omwana ono asinzidde wano n'asaba bazira kisa ssaako n'abalabi ba ABS TV okubayamba basobole okutwala omwana waabwe e Mulago alongoosebwe kubanga ssente z'afuna mu gw'obuzimbi gwakola tezimala ate nga n'eddwaliro ly'abasawo obukadde 18 n'emitwalo 67. Nzimba n'okusiiga paint naye emirimu egyo giri sizono tegivaamu bulungi ka ssente kajja katonotono nga sisobola kweyamba kusobola mubeezaawo. Bano basabye abazira kisa okuyisa obuyambi ku nnamba zino wammanga. Kati bbiiru eyo bwe bagituwa tutandika okusagula ku buyambi naye obusobozi ng'ensawo ntono kati mbadde nsaba abazira kisa abayambi basobole otukwasaako tusobole okujjanjaba omwana. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Anti buli lwalwala asobogenda ali ku kitanda mumazeeyo ennaku ziizo basindise genda mu bifaananyi 7, 5 okulaba omusawo 5 bwe bityo.